Jacob kumaweka kitawa akulindiridde. Kenzo takulinaako obuzibu akwagala nnyo. Nnyo n'okusinga gwe olowooza. Bamba munyumye eyo nga muli eyo amwogerako. Birungi byerere y'omuwanika. Ave yagamba eno tazirina. Sente zalinga mmeka? Azirina. Jacob ekimanyi musajja talimba era abeera ayogera ebigambo byakwata Bayibuli. Gwe mukajombaali. Toganza alimba. Okay, basewo ne banyabo omugamba mutya kansubire ebitambulya ddala bulungi nnyo Kyazavire Kachumbali munabutambala omukutu gwoli bagita Kachumbali TV ate ne bwe batogujire Kachumbali TV onawogira byosobola okusubscribinga ate nobeerezaako ddala kitegeeza kino likinga n'okujiwa ne munno kubulwa ebyo tugenda okwogera bya makulu nnyo kitegeeza ki kanteekeko Garubindi mbalaye bulungi nnyo ensonga nammwe muziwulire bulungi nnyo ndina omukulu erinnya lyemmanyi obulungi ye Ddiiro simanyi lyavaawa naye nga musajja wa Eddie Kenzo nnyo era yono omwami Jije Jacob omutuuze gwe yayogerako gwe yayamba kyenkana okuva ku ngatto gyalimu obudde buno mpaka Kaviri akasale Jacob yabimuyamba mu mbeera gye yalimu embi n'abifuna era n'amujjanjaba kuba mu ddwaliro y'omu ku basajja abaali mu gurupu ya Eddie Kenzo eya WhatsApp Jacob n'addukamu yagamba ebyamuddusaamu byava ku Eddie Kenzo ng'omuntu ate kubeera nti Jacob yali alina omwana gwalwanirira ambassador Big Talent omukulu yali mu gurupu yonna abimanyi agenda bitubuulira ate tutandikiraawo ogamba otese ndi bulungi muganda wange ogamba otya soka oyanjulira abantu amannya agange nze ambassador Ddiiro po ngapangalira masajja okwembase era Ddiiro lyavaawo Ddiiro libule libule byafaayo jajja wange nali mu lubuto nga simanyi naye banyumizaako nti jajja wange we yali mu ndiri yali agenda kufana agamba maama omwana gw'ogenda ezzaala waba mulenzi mubudde mu Ddiiro Pawulo waba muwala muwadde Nakayi n'azaala omulenzi nzija n'ebyafaayo ku nsi kituufu naye nga muli butya mbalamusizaako gegamanya ambassador Ddiiro Pawulo tetugenda kulwawo olw'ensonga nti n'ensonga ze tuliko nkulu Dj Jacob amaze ebbanga ki nga tomuwuliza ndowooza okuva lwe yava mu gurupu omukwano gwammwe gwalikoma mu gurupu ye ndowooza bwe yali akiraba ye nga ye naye nga ffe twali tuzimbye oluganda olwannamaddala nga si mukwano wabula oluganda Dj Jacob omusisinkana ddi era omusinkana otya ayisinkana ne Jacob emyaka mingi emabega myaka mingi nga tukyali bavubuka nga tukyali buto ng'ali ku ddembe nga ffe tuwulugumya masimu agamba yakutwala mu Big Talent nedda baaba enkola yange ey'emirimu eyantwala mu Big Talent nga Jacob takinamu mukono ebiseera ebyo ne Kenzo oyo ali manager w'ebiseera ebyo yali DJ Wilba DJ Wilba ne Bina Baby biseera bya dda sikati biseera bya dda ali mu kusisinkana twasisinkana buno gundi alese gundi nkola ya mirimu nga twagala kyali waffe abeere owakaki owakabi igwe laga paipa nti Jacob yabatwale wa Kenzo alimba Jacob alimba ali newunya Jacob alimba akute ne Bayibuli ayo yogera akute Bayibuli n'agamba Jacob beyogera bonna akute Bayibuli byali bya bulimba bulimba bwerere agamba muyanzija mu kkomera eggulu awo wennyini kyali kitya Jacob kyamanisebo Jacob nze tebansibirangako ggulu Kachumbali bakusibirawo lira ayinza obeera nga ali mistake naye bakusiba nze bansibira lira bakusiba okoze eki mirimu gye tukola bivulu eja Kenzo bivulu nava Kampala neŋŋenda eggulu ezo so zennyini ze twagabana ezo Big Talent twagabananga so nze nagabana Kiboga ng'omukulu wamala okukola main concert abagambuli omwategekete Jacob agamba tebamuwanga ku show yabwe alimba yo Jacob omulaba yakolako ne show ettake
nga Kenzo agimuwadde for free. Ye. N'alinya n'ennyonyi n'agenda ettaka n'akola show Jacob. Kenzo n'ayimba nadda. Jacob yagamba Kenzo tamwako show ya bwereere. Nze nza kubuulira kati. Kenzo yatuwanga show, Jacob yazikola show ez'obwereere. Nga just okwatayo kasente k'amafuta. Nti kyali wavuza amafuta kangeze nti nkoze eggulu. Kyali wange navuga amafuta najje eggulu. Because yali akozesa maki mafuta alina okumwokyayo kati yayimba ettake. Yali ayagala alememu waayo. So ebyo nga tabyogera. Otegeka elira. Ntegeka ggulu nelira. So zibaawo nga omanyi nti kubanga eriso yeggulu nali njitaddeko kabaka weeyo. Buli kimu kirina ne gundi kinzina. Erira yeggulu waliwo ebyaliwo netambula bwetyo netugenda erira enkeera. Erira ababbi ne batusalako. Ababbi batusalako. Eri munda abayimbi bayomba Kenzo ali ku stage ayimba. Eno ababbi bakuba amamotoka. Kono gye basololeza. Zinali nkoyo nnyo nali neewunzisemu ku motoka alufadi. Kati ngenda okulya nti emmotoka ababbi bakuba ki emmotoka zibasololeza mu ngenda otuuka emmotoka bagiye n'endabirwamu. Kitegeera. Kati nvaayo ntaasataasa akaawo banaye kiki nange ne bantwaliramu. Ne bankuba bubi nnyo. Ndaba ssente zaali zisaasaanyaawo njoolayolako ku ssente. Neezibika omwana yankuba eŋŋumi muno. Nempulira nga akataago tekaliimu. Nenzika wansi DPC najja n'akuba amasasi okutaasa obulamu ze batutwalira mu kabangaliza poliisi. Okutusevinga obulamu. Ssente nga bazitutte. Emmotoka ya Kenzo ne bagiwamba. Kenzo nga bamuwulira obaga awaavira ku stage. Nga lwaki? Entabo yeri abayimbi beeri baali baagala baba basooka ku stage. Kitegeera. Kati obuzibu obwali programming ya management ya stage. Kitegeera. Ate nga waliwo omwana gwe nakolanga naye yali yayogera nabo ate bo mu ngeri ndala mu ngeri y'okuba bwakasente. Tugenda bawa ne ssente. Kitegeera. Kati obuzibu ne bujjaawo communication kuwuliziganya abayimbi kuyimba akasente kaffe kaluwa. Kitegeera. Awo wava obuzibu. Kati ngenda munda kati ate abayimbi beeri bajja ate bo balaga nti fe abakubye. Kitegeera. Ate omwana ajja ngamba oyo yennyini omuyimbi nti yabbye ssente yankubye n'okunkuba. Nga basonga ku ggwe. Nga basonga ku muyimbi weeri waliwo gaayo rasta. Tuli ku poliisi. Twajjawo ne poliisi ya revenue yeekalakaasizaawo twagala ssente revenue netwala ssente. Kituba tukyala abaana nga bajja bintu biwanvu muko waliwo n'ebyomunda bye sijja kunokulayo. Nga gwe kyoba omanya lwali lutalo lw'amaanyi twasaba kimu butafiiramu muki muntu. Kitegeera era ne DPC yaŋŋamba nze ekindeese kutaasa because mbadde nfunye information nti baagala muntu akole ki afe. Kitegeera. Because nti Kenzo blood nene. Bo baali batula wansi ne babala emizannyo gyabwe oba natambuza bati ekintu onajja kuba akosebwa. Katonda n'ayamba. Nze Jacob talina we yanzigira mu kkomera okuggyako Kenzo. So mu mbeera eyo yonna Jacob wamuwulizaako mu kaseera ako? Saamuwuliza. Nako mu kwogera ne Jacob nga tuli ggulu ate nga n'essu ebulayo weeks 2 ebeerewo. Nga tuli ggulu nga n'essu ebulayo weeks 2. Mu mbeera eyo yonna waalala kwata. Gende saawuliza ku Jacob. Nze ne RPC nali mu ofiisi ye n'aŋŋamba akubye essimu Kenzo. Yakuba essimu nti basooka ne banta. Bwe batuta tujja mu konvoyi yaffe tudde e Kampala tukyama ku petrol station okunywa amafuta. Nze nga siteganinga mulwadde. Kati tunywa amafuta Kenzo basimbula bagenda nze nkyali awo baŋŋamba basooke bantwaleko mu ddwaliro. Bo ne bagenda kati ffe tupulaninga tugende mu ddwaliro kyeri awo okumpi patwene nezijja. Adamu ne bankwata ne banzizaayo erira. Kitegeera. Kenzo nabikwasaganya byonna ne bikola ki? Ne biggwa. Gwekimanyi mu ezo sinaali ezaaliwo Kenzo yafiirwa miliyoni nga 3
Mwajja si mwaka kachankala n'akali awo. Bisatu zaafa ziti. Bintu bingi byayononeka. N'ebimu twabirekayo. N'akwata ne ssente ze zalina ku account n'ateekayo tusasula ebyayononese. Because twakolera yali hotel. Yali hotel. Nga tulina okukavalinga ebikoze eki. Ebyononese. Sitabangako ku kikumi kya Jacob. Byagamba mbu yannyamba yanzi n'akujja mu komera. Yanzi janjaba nzine munna waaya mukozi janjaba. Jacob man, iwaba yanyamba yampola. Yali yampola. Nati bw'obutasiima kye kimuluma. Obutasiima kutyo. Ye atasiima Jacob. Yandibadde asiimye ebintu Kenzo byamukoledde. Kenzo nti talina nti ye mu bigambo bitalina kyamukoledde kiri awo. Abirina lwakuba Jacob tasiima tasobola vaayo kubyogera. Nga kigwe kuba wabeera nabo kiki kyolaba kyamukolera. Twapulandinganga nga tugamba eno operation ekwejja mbwavu fenga abavubuka nti tukoze tyo okwejja mbwavu nti tulina brand yani nti Eddie Kenzo muyimbi nti tugabane shows buli omwaka oleki akole afune Jacob naye yakola show ye 40 yafuna abantu mutwalo gumu n'okusoba tubaze mutwalo ze miliyoni 10 plus. Ebyaddala Kenzo yamuwa sente meka. Yayita muguze. Wa. Yakola kasi 40 nakola bundi bujjo nakola kagadi. Ekitege. Yamuwa sente meka. Yafuna. So bino byonna Jacob obudde buno byalimu. Alaga nti nno yakola naye teyasiimibwa. Mu ngeri ki yali agala kusiimibwa mu ngeri ki? Erinnya Eddie Kenzo ba brand Eddie Kenzo. Jacob agamba ajiwaniridde okubeera nti etuuka awo. Naye talina kyafunyeemu. Ajiwaniridde kubanga abaddewo. Naye alimba okugamba mbu talina kyafunyeemu. Ate ayogera amazima ejensi. Olaba agana amazima n'oyogera ng'ogakweka. Era plastic gavaayo ne gagamba nti mazima. Kale ate ffe tuyimirirawo ku mazima. Nze singa siri wano kwogera naye njagala amazima. Nze Jacob ngamba kyakola kikyamu. Kubanga twatuulako ku dining emu nga tulya mu sowaani ki emu ate ne tufuluma gate nga buli omu mumativu olwa tuvuddeyo ne tugenda mu gundi mu mirimu okukola gwe n'okola n'ofuna nze wange ne wansala buzibu buba bwani Kiyinza obeera nga nawe tolina buzibu nga Katonda yakireese. Kati we bityo ebibambi ebintu by'endongo bimanyi. Ki ekyasinga omuluma n'atuuka n'okuva mu gurupu? Nga luli era nagamba nti kwali kukubaganya birowoozo kwaliwo. Nakati gurupu ffe tukyaliwo era tukyagenda mu gurupu ekyali. Jacob kubaganya ebirowoozo olw'okuba Jacob wa ntondo. Jacob tulina abasajja abalina entondo, tulina Jacob, tulina ne Raga Piper. Balina entondo. Ai hakusa mama nyabo. Balina entondo. Kati Kenzo yajja n'ayogera mu ngeri y'okubaganya ebirowoozo. Jacob n'agifuna bulala. Ate nga tanyiga lefuti. Jacob yennyini yanyiga lefuti. Yennyini waliwo yamujja mu gurupu. Yennyini yanyiga lefuti enkeera n'atandika okuwanda omuliro. Mwamunoonyako mwe nga bali mu gurupu mugabe muganda waffe ki? Ne Kenzo n'amukubira n'agaana okukwata. Bwe bwamutuukira Jacob yagamba ki? Kuba Kenzo ayinza obeera nga yamunyiiza n'agamba asijja kwogera naye. Naye ggwe nga bw'oluganda waayo ki ekyabaddewo lwaki tetukola bweti? Alina ekigambo eki bw'akoze Kenzo tamusiibye. Bw'omubuuza oyagala akusiima atya? Bw'omusiimye ku by'akoledde. Ye Kenzo by'akoledde Jacob amusiimye. Anti ye alinga atabiraba. Kuba yagamba tebiriiwo. Abirabe. Kubanga n'entebe gyalimu ya chairman we Bunnamwaya, Kenzo alinako omukono. Kenzo alinako omukono. Kenzo kyeyagaana okukola kuvaayo kugenda ku polling station nga agent wa Jacob. Ate era teyagaana buganyi kubanga teyaliiwo. Alinako omukono gutya? Kenzo kumachanga banaye mugende mubererewo muganda waffe. Mugende mukole buli kimu okola nti muganda waffe tumuyisaawo. Kyekiganye nga era ng'abuuza Piper. Kyekiganye nti akasente kano kaganyemu nti wano weewati ne weewati.
kale abatayinako omukono Jacob Kenzo yateekamu ssente mu kalulu ka Jacob. Diro tolimba ate nimba ki zigambye ndiwo kinjogeza mazima nimba ki yateekamu ssente. So senga si Kenzo Jacob teyandibadde mu ntebe eyo. Kubanga yateekamu akasente. Laga pipe ebintu ebyo abimanyiiko nnyo. Abimanyi pipe ate ye pipe amanyi na bingi. Zolo byendekayo pipe olusi byanyizola wakuba naye ensonyi za musu. Mpako simu nkubire kulaga pipe. Tulaboba oba asobola tugamba ensonga zino eno tuleme kumulimbira bannange. Abimanyi byonna pipe. Pipe. Nejja ko babimanyi. Jacob ayizo agapipe. Kizibu omuntu obutasiima. Ate oli wakuyamba abatakuwoza ebbanja. Abakuyambye mullo. Naye kati gwotwala nti omuntu yanyamba yampola ebbanja kiba kikyamu. So lwaki obuzibu olowooza Jacob alina nnyo obuzibu ku Kenzo obutasobola kuvaawo? Ku saidi yange sibulaba. Saidi yange sibulaba. Jacob yennyini yalina okwekuba mu mutima. Omanyi nze nja kulembeza ekigambo kino entondo mbi. Toba nti Kenzo alina nnoonya ku Jacob batuule. Yamukubirako simu nkugambye yamukubirako eri emabega n'agaana okukwata. Maybe obusungu bwali bukyaliwo. Naye omuntu nga muganda wo oba osobola okuddamu n'omunoonyaako. Ye Jacob wakitamunoonyaako. Jacob wakitamunoonyaako Kenzo. Anti Kenzo ayinza banga ye yasobya Jacob. Ati kati ye Kenzo talaba nsobi ate yali alabye ensobi wali n'amukubira n'agaana okukwata. Basebo ne banyawo ngezaako kulaba nti no tukubira laga pipe. Ate tulabe ye engeri yayogeramu ensonga eno. Kale mufuna waneeno kweri. Laga pipe. Wanje. Ogamba otya ssebo? Yandi sebo. Oli mu nsi zaawa? Ndi wano Makindi. Tekena Nabbingo. Nabbingo. Owaayi. Mbadde njagala kubuuza ku nsonga za Kenzo ne Jacob. Awo muli n'eddiiro. Jacob agamba yayamba ddiiro n'amujja ne mu ddwaliro ne mukomera kituufu. Yaliyogera kyakana nakata. Ongezo buuza ku ddiiro muganda wange. Anti ddiiro agamba yisi bituufu. Anti yogerako n'eddiiro. Anti kati gwenge yabirimu gwolaba bituufu. N'ekirala kye njagala okubuuza bino byaffe. Laga pipe anga yatya nyumu amukola ki? Bajja okwogera. Batya ki Jacob batya Kenzo? Ate Jacob. Bamutyako ki? Oba Jacob abadde w'amaanyi nnyo mu kibiina ekyo kubanga gaali nno yabatwalayo batya okumwogerako. Nga yatwala ani mu digitali. Nagambye gyali mirimu. No, kati bw'omutula ne Kenzo mu gurupu omwo Jacob bwe yavaamu Kenzo ye yayogera ki? Yagamba tumunoonye. Tunoonye muganda waffe. Tumanye obuzibu kiki. Ne mulemererwa. Tulemererwa mukwasaganya. Kubanga yali takwata Jacob oyo kwata essimu. Allah kubasali. Ogikuba n'ogivaako bukumbu. Ne tulemererwa. Awo okumusanga omumanyi ku kitebe omanyiyo. Makindi gyatera omanyiyo. Gye mwesanga mu nfoza mmwe gye mwali mwesanga omanyiyo. Muganda wange. Twanoonya Jacob. Taddamu mulaba. Twali mu kuzika taata wa James Proper. Gye namusanga. Mugamba owaayo. Navuga n'agenda. Okugira ate nga atawanda muliro makini mawulire. Ate kitali kituufu. Obudde buno senga ofuna omukisa ogwogerako ne Jacob. Oyinza mugamba bigambo ki?
yekobe mu mutima Uganda egenda mu maaso n'ensi egenda mu maaso Kenzo waali akyayimba ate akyamwetaaga nnyo n'okusinga ye bw'alowooza mu buli kimu. Yani Kenzo yeetaaga Jacob yeetaaga Kenzo teyeetaaga Jacob amwetaaga naye si nnyo nga ye wamwetaaga oba okategedde amwetaaga naye si nnyo nga Jacob yeetaaga ani Kenzo ekitegeera kinga ngawo n'ogukera ku makya n'ogamba nti weetaaga Museveni nawe n'ogamba naye nange Museveni anneetaaga akwetaaga naye si nnyo kubanga akwetaagako akalulu nino oba tokamuwadde wayinza ofunayo omulala akamuwadde akamuyisaawo. So Jacob agamba nti nno ekyasinga omuluma kubeera nti nno yali alwanirira abaana mu group. Baana ki alwanirira abo abatalina bomi mwa kwogera ambassador Big Talent. Fenna nze njala okugamba muganda wange Kachumbali twatuulanga mu meeting ewa Kenzo fenna ku dining wetu ne tuteesa ekintu eki kimu tukoze tutya tukole wetu ne wetu buli muntu n'aleeta endowooza ye kati ate otunaaba tugamba mbuno yali alwanira which means nti twaffe twaddanga ebbali ne tweteesaamu ate nga tumaze okukola ki ate kitali kituufu ekingezaako okujjawo kwaye ye Jacob wagamba mbu yali ayogerera abaana Jacob yali tatwogera kubanga twatuulanga mu meeting ate ne tugamba nti tuba tetutudde mu meeting nti ye tulina omutanga mu group ne twogerezeganya group wegira ne tuga tusisinkane lunaku weru tusaba weziti atukali ngo ya meeting weziba tukale oyo Jacob omulaba yali omuwanika so takyazirina nedda tomuwayiri sente akyazirina ze twashondanga sente za Kenzo ezeji za group aveye yegana afeyo ye sente zalinga zaki ezo mwali muwanika twakwatanga fayini tusereti twazo tulina busente bwe twagiranga nga omanyi muntu abavubuka abayayana okuba obulungi yali omuwanika aveyo agambe nti tazirina sente zalinga mmeka azirina Jacob ekimanyi musajja talimba era abeera ayogera ebigambo akwata Bayibuli. Gwe mu Kajombali. Toganza alimba. Oyinza obeera nga omuwaayira. Ate era okuwayiza kitegeeza bulimba. Sirimba. Aveyo agambe nti se yali omuwanika ne sente teyagenda nazo. Bwe yenyiga bwati left mu group. Sente yaziza. Temwamubanja. Ati bino twakala kunoonya ga muganda waffe. Kati oba ogamba mbu twakukanye. Kakati tukoze tutya. Kanankani ako ka musimbi. Nabula. Tumulaba ku mitimbagano. Kuba muganda we musumali. Kati mubanje sente. Tukugira mutsanga. Anti muba kwenda kulaba. Jacob jangu komaweka kitawa kulindiridde. Komaweka Jacob kitawa kulindiridde Kenzo. Tewazali bwotyo. Checha amuchusa. Nange simanyi. Oba nsi, omanyi ensi enekyuka. Ensi ekyo twazaliwa tetulina birevo kati bibino. Ate no nze kisinga nakalala Jacob yabeerako ku street. Olaba afa abaana abakulyako ku street. Tubeera ne low fit. Nobeera oguze lyenvu. Bali twagabananga lyenvu limu ne tuligabana. Nakivubaawo. Nzogo mwala gwe gwandeeta ogwo nakivuba. Ekintisa kyogera. Ne twabanga n'omutima guli. Ogwa bwa Seruganda. Kitegera. Sobola kuvaamu. Kino tuba tugenda tutomeraawo. Nosigalira nkoma we mabiga nekola ki. Kati nali manyi Jacob eyo laji ina. Ni Jacob alina lo. Basala okola kintu akikola. Ati n'omutima omulungi tobeera na loyo kweko nino omutima omuti ogujjukira omulungi. Jacob yankolera bingi sobola kubyerabira. Kubanga nali ku case clinic yakubiriza meeting yange eyeddwaliro. Kati ekyo yagamba yakuyamba. Yes. Sikyeganye.
nali ku case clinic yakubiriza meeting y'eddwaliro naye ng'egwali omuntu omukulu yali Kenzo. Kati bw'ava n'agamba yakusondera ssente z'eddwaliro taba mutuufu. Aba mutuufu naye yali ampola. Kye kyakulumye kugamba nno yakusondera kwogera bulimba. Ate bulimba ki? Yagambye nti nze yanzija mu kkomera eggulu. Kati nze yanzijayo wagamba nti kitegeeza diro yagamba sinze yamujjayo ngati waliwo yatoba nga ne mu lutalo yali oba yali aleka Jacob manye ebintu yabeera nnyo emabega aleka yali nnyo emabega naye nga yakuba amasimu yakoordinate bakubanga amasimu nga bakubira omwana gwe natwala okukozesa nga bamukubira mugamba gulo lumu nga bamukubira mugamba owa kyekituuseeyo kyekiri twali kyabaddewo twali kyabaddewo enkeera emirerembe gigwa ekiro enkera bamukubira amasimu bali mu mmotoka abaana babazze e Kampala. Diro yawonye kyekyagenze mu maaso tuwulire naawe Jacobo. Nze mwana yange abamukubiranga amasimu teyambulira bani abakubanga naye nga amasimu gavanga Kampala. Gali gategeeza ki mukulabako okugattagattaga amasimu waliwo ekibaddewo nakiri Diro yawonye era gali gakumanya nti Diro avuddeyo ali mu mbeera ki kati oliye n'alwana Kenzo yalwana ne batuweereza n'amagye ku hotel. Jacob ekibasumbuwa nti nomukyawujja obunyama bwa Kenzo sina kanyama kempujja temusobola kwogera kituufu. Ndi musajja mukulu wentuuse wano nakula nze ekibi nvayo neŋŋamba nti kino kibi nvayo nenjogera nti kino kibi niwe kisirikira nga kibi era kiba kibi nvayo nenkyoga temujja bunyama bwa Kenzo ujja bunyama gobuuza Kenzo amala bbanga kingatandabye kubanga simukovidde ku simu neze nzijukira omuntu eyanyamba nanzija mu mbeera. So nga tuwumbawumba bigambo kibinza okugamba Jacob omugamba ekintu kimu kyeya tugenda mu kalulu lwaki mumutiisatiisa nnyo n'akalulu agenda kwesimbawo anti lwaki oli mulonzi waayo buli kimu akalulu obululu buno buzibu bululu nobaamu obukumpanya enkokola okuwaayiriza biki naye kati wootaba na mukyaliiwo gwomanyi nti ono kyali wange tasobola kukyukakyuka kiba kizibu okuyita muno oba gwalidde akalulu kati olina okufuna bakyaliibo kati olinga agamba senga taddamu mmwe tagenda kuddamu kuwangula sinze Katonda naye nga tulina okukola ebyo Katonda byatutaddewo tukole tulabe nti naayitawo oba okategedde. So senga akubira kasimu oba nze wendi Jacob omuganda waffe nze wendi naye kyemugamba kimwakomeweeka Jacob okomaweeka kitawo akuyindiridde Kenzo takulinaako buzibu akwagala nnyo n'okusinga gwe olowooza bamba munyumya eyo nga muli eyo amwogerako birungi byereere Jacob ekyo mwana Jacob lwakuba kyegiragija naye kiri lofit si mubi ate kirina buzibu fingamya abantu abali awamu bafuna obuzibu nitubugonjwa nze nange nafunako obuzibu ne pipe nagira bubi nnyo nga nange ndaba nze mutuufu kusaidi yange ne kusaidi ye pipe alaba ye muki mutuufu ne tutuula mu meeting ewa Kenzo bambuulira gwe mu Diro gwe mu kyamu ti wano weewati ne weewati weetondere pipe ni mwetondera ekiggo ne tutambula ne tuvaawo kati tuli tuti Jacob amanyi enkola abantu gye balina okukolamu mu nsi. Kale basebo ne banyaba ensonga zezo nyizo obutasukkakaawo Kenzo ali mu mbeera ki? Ali bulungi nnyo singa ne bwalowooza ali sebe nnyo Kenzo Festival tugiddamu ddi tutupulaninga n'ennyimba manyi ye muyimbi Kenzo Festival ebeera music na biki byakoze Federation ye mututte nnyo takyagenda bweru manyi munaye ebintu bino bizibu laba abasajja basudde bakafeero tetutala funa ka chance kutuulako nabo baali basajja batambu naye tebafuna bintu byabwe kati kyekisumbuwa Kenzo yakimanya enkya avaawo naye aba n'abaawo
kyakulira future. Kale basebe banya bensonga zezo mpozi go ina kyagala ekirala kuyisaawo. Sinjagala okubiriza kyali waffe Jacob. Wobo yogera mazima merere. Obulimba kibi. Ate ekirala komaweeka. Sajja akwata ne Bible nga yogera gwe ogamba nti alimba. Bale. Jacob komaweeka. Bible eyo giraba. Kitabo kigazi. Naye kirimu obunyukuta butini nnyo. Oluusi abantu abamu tebabulaba bulungi. Nga bwetaaga zirenzi okuzigezesa. So Jacob atabiraba bulungi ebyo biri mu Bible. Engeri erinnya lyasimbuli liva mu Bible. Yakobo. Kale basebe ne bajjabo tujja sukaka ndowooza musibe